Bannayuganda ekintu ekiri bwokiri nti Museveni takyasobola kwogera. Bannayuganda njagala wano mu kirabe Museveni olumbe lumu balembirizi oddoboozi lye lyafa. Kino njagala takyasobola kutambula, takyasobola kwogera. Wano njagala musharingirewo video refuting ebigambo byange byenjogera. Leta Museveni ayogere nga bwenjogera wano. Njagala okubagamba nti as I'm talking to you olumbe lubala Museveni embirizi takyasobola kwogera, takyasobola kutambula. Kati kyovolaba nga yesterday bazze ne babagamba nti senga wa Museveni afudde. Kati no live etandise bazze gulo ne babagamba bannange tusiiba nnyo nga tubatingiriza mu abaana bazaaliddwa from 90s okudda waggulu. Kimanyi mwazaalibwa mu mulembe nga bana abasajja missioni yaabwe etandise okupikinga up. Kubanga bana abasajja balina kye bayita Tutsi dynasty. Bakola zi intermarriages, bakola okutta amasomero gaffe, bakola okutta buli kimu. Piki bana abasajja be batandise okulagira enjala zaabwe true colors. Kubanga ffe mu 90s awo nze we namalira okusoma 95 abasajja bano piki yaabwe yali tenakola ki. Naye kati balaga true colors zaabwe. Naye Museveni bukyangaawo njagala okubagamba nti Museveni takolanga ki ta lindako katono. Museveni bukyangaawo lindako tovaako. Aliwa no muganda wange aluwa nga simulaba. No. Oh, where is this? Oh. Tovaako nkuleetera. Aha. Museveni muwulire bwe yayogera. Naye kubanga yali akozesa ekyobusiraamu ekyo nafe ba movement nafe nitufuukira ddala abasiraamu. Nze nali musiraamu gwe bayitanga Kasimu. Wulira. Nateekangako akakofiira k'abasiraamu bana kitaawo ono Mayanja ono Farida n'abalala Abasi Kibazo James Kasozi mulabye wano musajja omukulu abadde wano James Kasozi jangu bakolabe bano abaana abazzukulu oli luddawa James Kasozi Abasi Kibazo Kabala Kalyesuula bebamuganga wano mu Kampala ng'omusiraamu Kasimu. Owulira Museveni abaddewo ng'akugamba nti yali musiraamu. Yoyo Salimu Saleh. Abantu bano njagala tuddeyo emabega. Museveni bw'aba agamba nti Munnayuganda. Anyway, awo ngenda kutuukawo. Yali muganda waffe Lumbuye. Ye yatugamba nti Museveni yetibahabulwa. Museveni era yadduka misinde, nadduka n'agenda n'akyusa erinnya Kaguta eryo terikya happeninga. Era mu nomination za Museveni ze yakola zino ez'akalulu kano ke yabba. Ye yeeyita Yoweri Tibahabulwa Museveni. Erya Kaguta yali ejjako. Kati twabadde tuli awo ng'atugamba nti Museveni afiiriddwa sengaawe yabadde ayina emyaka 97. Kati kye twagala okumanya bannayuganda njagala mwebuuze. Waliwo ensonga ezirina okubuuzibwa wano. Senga wa Museveni abadde abeerawa emyaka gino gyonna kubanga mwenna mubeera wano nga mutugamba bannange wa Museveni ewatafaayo. Museveni tafiirwa wadde enkoko, tafiirwa wadde pusi, tafiirwa wadde ki. Ye mama Museveni ye Katonda yamukuuma atya. Tumanyi Museveni, tumanyi akandwa naho ye Salimu Saleh,
tumanyi ne bana simanya bakaguta bani be yali yesibako byanyima naye yavaayo kati ndowoza wano mulaba Besigye wayingirirawo byanyima wano yavaayo na confessing anti ye yakuza Museveni kati omukyalo nateeka okubeera nga from mukabanga Museveni for now ne wankubadde yabba akalulu yakyali president wa Uganda singa omukyalo ono abadde monyinaze wa senga wa Museveni kyandirabise nnyo kyandiwawadde nnyo mu mawulire wano mujjukire Barack Obama imam oba tata we yayimaigurating n'agende Kenya n'agende mu America ne Barack Obama yafiirwa jjajjaawe wano Kisumu ne Barack Obama kyagenda viral Barack Obama yafiiriddwa jjajjaawe era Barack Obama yajja n'aziikaani najja n'aziika jjajjaawe naye kati ono bw'aba senga wa Museveni kubanga ffe Museveni tukimanyi wajja e Uganda ng'olina emyaka 10 era maama woyo yakujja yajja naawe ng'oli mulenzi mukulu n'ojja ewa Muzeeyi Kaguta Amos Kaguta oyo n'okola ki n'ofumba kati twagala okwebuuza omukyalo ono bw'abanga mwannyinaze wa Kaguta omukyalo ono Kaguta ye baamuziikawa kubanga ffe mu baddugavu however much sengaawo bw'afa sengaawo yaba muganda wa taatawo kirirre abantu abedda tuva kati nti ayinza okubeera nga munnange ebintu byamukuba gundi zaamukuba nadduka n'agenda mu Middle East n'akuba ekyeyo naye omukyalo oyo ateeka okubanga naye yatuula wansi n'afumbirwa n'azaala abaana ate mu African culture gy'ofumbiddwa gy'oziikibwa yewabe ekikaakyo it does not make sense it doesn't make sense ate senga w'omuntu bw'afa kati nganze senga wange n'afa ne bajja ate ne bamuziika ewange nze senga wange bw'afa nayina senga wange omu bw'ati n'afa ate ne bajja ne bamuziika ewange mutabani we senga wange aba n'ekijja kyabwe kakati wano gye twagala okwebuuza jjukirako emabegako twabagamba nti Nakasero baadiployinga Entebbe baadiployinga Lwakicula baadiployinga Ekyankwanzi baadiployinga bino nabibagamba emabegakaawo nga mwe muwakana kati olwaleero batugambye nti senga ono bamuziise naye scrollinze social media nebuuzizza ndabye simanyi mu ababadde ku ebyo NTV byammwe oba mulabye nga balaga okuziika kwa senga bakulaze okuziika kwa senga wa Museveni kubanga senga wa Museveni is a big person ani gwe mubadde muziika oyo temugeza ne mutuziikako Museveni nga tetutegedde kino njagala kukibagamba bwe munaamuziikayo Museveni tujja kujja Museveni tumuziikuleyo ne bwe galibeera magumba kubanga Museveni n'amagumba ge tujja gateeka Samwoya tugavunaane